Amannya gange Zero Resistance Lawrence nga nkola mu department y'Ebyeguddo Mukono Municipal Council. Ekisooka kino kye tukola kyandibadde nandikiise bulungi bwansi ku luguudo luno lw'Ekame lw'Emukiko. Luno oluguudo luli under Greater Kampala Metropolitan Program era luli ku makubo ge bagenda okukolawo under that arrangement. So tusuubira nti mu myezi ng'ebiri esatu kuva kati wajja kubawo emirimu egitandikibwako y'okukola rock upgrading akuliteka ku asphalt. Kati kino kye tusazeewo tujje tukole mangu kubanga wano wabaddewo okussa bantu nnyo. Luno oluguudo twasaba dda nti tulupiiring off lubeere ku ttaka at least tusobole kutaleeta binnya bingi osa abantu n'abasuubuzi abakolera mu kitundu kino. Naye bwe tulabye nga ate okulupiiring olina okusooka okufune permission, so kati tusazeewo nti at least tusooke tuteekemu mala mutuzeeyo mangu balinga bwe beetegeka okujja okusinga okulinda abantu bakosebwa ennyo kubanga oluvisi abantu babadde bafunirako accidents wano ate ng'olaba kitundu kiri very busy nnyo. So y'ensonga lwaki tusazeewo tusooke tukole kino ekyamangu abantu basobole kutambula yali wanaabeerawo enfu naye at least nga tebagwa mu binnya.